The killers can use it in advantage. But if you concentrate on Nakatan, then we are encouraging the killers. We should pressurize government to ensure that the killers are apprehended. Because we are extrajudicial. They would have arrested him. They have got enough to kill him. Echuchirala, they move back in the Wakwati. Because they are the movie of Water. Bakalamoja batambala gati bakwata. Government yawanira teyina justice tewali kyetusaba Mungu tagera kibitukkiriza kubanga government abantu aba assassinating bwaba bakubibwa amasasi tewabeera solution. Alhamdulillah ismafudde katumuwerekere tumuziike naffe gye tulaga tewali bwenkanya bwe twagala kuba era tetujja bufuna tebuliiwo obusinga awo alhamdulillah Uganda omuntu takyayogera amawulire ga Isma gakusanze tombuzeeyo ebibuzo bya kisiru gwe gakusanzeewa abantu abatwagala Isima abadde omwavu bamutidde kyatalina wadde lw'endulova babloga mwenna bemukolera mweddemu ntegeezeddwa posita za mutwalo gumu n'ekitundu mune munatuzaamu kamera agotundisa nawe ekizindaalo ki bajja kusobola okuleeta posita yonna so abalimu mulokazi obuyonjo mbasaba bambi temugenda mwekka laundi togituukako bati oba girengerako address nanga bwensabiddwa olwa music industry mu kiti ky'omuntu tewali yali yagadde muntu munne kufa naddala mu nfanga eyo oba twawula pate oba twawula emisango gwolinga gwa bbulu nze nina gwa reedi tewali yalisabidde munne kufa naye ate teri yalisabidde munne kufa bw'atyo sinolwekyo nga nsaba nti ffenna tugoberere na ssaala newankubadde tumanyi nti Ismail wagenze ffenna wetukola ki wetudda engeri eyinza okuba ey'enjawulo naye nga tuddaawo naye ffe ng'abayimbi mu sayidi eno tulina okuba nti tunyoleddwa nnyo lwa nsonga nze omu ku bakonvinsinga Isima oyo okulinnya ennyonyi okudda e Uganda ekintu ekyo kigenda kunsigalako nnyo ng'omuntu kuba nalumwa nnyo okulaba nti yali alina amagezi mangi mu kunnyonnyola waliwo ekigambo kibayita okunnyonnyola omuntu nannyonnyoka tetulina nnyo bantu bangi basobola kunnyonnyola newankubadde babeera bamanyi ekyokwogera naye baganda bange tufiiriddwa nnyo naye buli awaba ekibi tewabula kirungi Isima abadde asobola okugata era alese atugase ffe nga ba bloggers kubanga at least kati musobola okulaba nti
organization y'aba bloggers kati mirimu tebikyali bya kiyaye. Ffe ng'abayimbi tukimanyi nti kati tekyasobola kukola nga tetulina aba bloggers. Era baganda bange bato bange mwenna katubasabire emirimu gyammwe mube nga mbeera mugikola bulungi. Bamaseeka, taata ne famire, Allah abatukuumire era abagumye, era nsaba Allah taata akunkwatireko kubanga Ismail talese mwana okusinzira ku nze alinga atugaliddeyo nti tetulina kuddamu kumunoonya naye yali ntegeka yaani eya Mungu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kisalo nnyo okufiirwa mukwano gwaffe Isma abadde blogger ate nga kitunzi w'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM, ate abadde muwagizi wa Muzeeyi Museveni, ate abadde muwagizi wa General Muhoozi. Lwaffe ng'aba MK Movement twafunye amawulire ag'okufa ogw'okutibwa kwa Isma mu Bugambwe akawungezi kolegulo twabadde kaseese. Mukama waffe chairman n'alagira nti tujje twetabe mu kuziika. So lutuse ku makya ne twegatta ku famire okuprosesinga omubiri gw'omugenzi ogujja Mulago okugutwala mu maka ga kitaawe Ezana. Era wabadde wabulawo budget ebadde ya miliyoni 5, Muzeeyi budget gyatuwadde ng'ebulako miliyoni 5. Mukama wange General Muhoozi nazo kamba abagenda batta abantu obukambwe mu bukendeeze. Ale tubasaba abatemu abo abatemu bamanyi gye bali, so twagala Mukama muwummuze emirembe. Ate n'okunoonyereza General Muhoozi agambye ku mukutu gwe, agambye tubategeeze nti ye mwennyini asitukiddemu okwegatta ku poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe ebirala okulaba ntufuna abatemu abasse muganda waffe n'abalina obusungu obungi babukendeeze. Nsaba munzikirize nsabe mukulu wange kojja wange Tamale Bulungi ababuuzeeko. Bannange obutafaanana nga mwabanya omwana ono abadde mwana wange Haji Kasajja azaala omwana ono tulinaana getugaabulirana. Era bw'obuuza Haji Kasajja bampaako hijja 2 emu negitwala wa Haji Kasajja naye bategeera nti nze enjiri ekibaamuddemu Haji Kasajja bwali guno gwe mulundi gwange ogwokubiri okujja mu lujjamu. Ffe tetuli babyabufuzi abajja ekyeri bavaawo. Ekyo kimu. Ekyokubiri kyembabuulira nti bano bajja ne bajja bangi nnyo wano ne bakola ki naye bajjanjaba abaana balabirira omunnamwandu. Ekibinja olunaava wano nga kikola ki? Nga kitambula nga kigenda kati bazze kwoganira wano bazze kola ki? Museveni tatta bantu. Museveni tatta bantu. Omuntu omugezi tatta bantu. Museveni just give us a rope and you hang yourself. Abatta abantu na wano webali abasonga. Naye njagala okubabuulira mbagambe abali mwemuke tetulinga Abanyarwanda. Abanyarwanda bwe baali bajja mu Buganda beebakanga Kirindi, empologoma netwalako mu Kiramutwaye. Kiramutwaye tuli mu Kiramutwaye, teri agenda kutugulako olutalo ne tudda mu Kiramutwaye. Kiramutwaye Kiramunyaya abamu setugenda kukwata. I'm giving the police 2 weeks. If the police does not produce the killers, Mirundi, the international security organization, never be producing. Abana b'omukazi ow'empeta muyinza mutya tugoba muyijanga tusamba akapiira mutya kufe mututte mukole mutya muguddewo olutalo lugenda balabako. Nze simanyi kwogera ebyo bya diplomasi
Kitawana njogera omwana ngo bamukuba amanyi yali bwani bali bamukuba amanyi lolwekyo finally Muzeeyi Kasajja bano abajja bano ne bakukanga kinkoze bulungi Muzeeyi Kasajja ajja kusigala naffe famire yaffe ejja kusigala naffe ane Kasajja mumanyi naye bano abajja wano babisanja byakane bagende yogerangani waigwanga lyolikolete ujja tugenda mu nnungu mu Buganda mandi mutolekimuabatuleko lolekyo ogegalukabuli I want to assure you, if the police does not produce the killers, then it will give these killers. But if Miss Okamuni and get up being here, together with Wata, MK, Vasekulima, Umusaka Bakukuba. Kusogane kugira ekikira bweki wagiri kati nuku mbugande waginga eja genda nuku beneri miramuli yangu dikejifunenga kabata kitalo nye kya Isma eze ngenda kumwogera ekintu kiri eki mu Uganda tewali muntu social media influencer abadenkana Isma. Lwaki? Isma Katonda yali yamuwa ekirabo ffenna kye tutayina ng'ayogera ku politics, n'ayogera ku fashion, n'ayogera ku sports, n'ayogera ne ku entertainment. Tewali muntu asigadde Uganda ajja musikira tebabalimba. Era nze Isma mugeraagerenyanga Pere mu mupiira. Neze nsaba ekintu kiri eki abali mu gavumenti n'abatali mu gavumenti obusungu bukole ki? Isma I highly suspect yatiddwa lwa busungu suspecting. Isma agenze leero ne mu Uganda n'abatulaba emyaka 10 from today teri muntu agenda kubeera ku ki? Mukole mutya? Mutambule n'emizinga n'ezikuba ennyonyi naye at the end of that day fenna tujja kukola ki? Mulire naye tudevelopinga culture ey'okuwuliziganya nga baba tukkiriziganya nange mpuliriza nga nawe bw'oyogera kukola ki? Mpuliriza. Ye Uganda gyensabira okukola ki? Okubeeramu wumula mirembe muganda wange Isma. Jena muwazi kaina Lugaba awereza amabuga milioni 5 omulora obatongora yawadde amaki amabugo kamalize bweti. That's the Uganda. Tosobola kubanga toyagala mulala ayogerenga oyagala okole ki? Ayogere. Abawagizi b'emuke mwenna abali wano mumunkakane ye president addako. Sikiriza naye ndi mu kunyola kwa maanyi. Isma ye muntu abadde ankwatirako mu kusobola okukola oba okutuusa ku bannayuganda ebyenjigiriza. Era kitalo nnyo Walumbe atubbyeko omusajja enjasa biggu era tazikawo. N'olwekyo njagala mbategeeze nti olunaku lw'enkya ku Mande lwe mbadde nnyina okusisinkana Isma ssaawa 4 ez'okumakya ne mwami Gashumbola nga tugezaako okukola bizinesi zaffe eza buli lunaku, naye kyankubye wala okulaba nga biyitingana nti Isma afudde mu bulamu bw'ensi. Bannaaye abamasheyi bayinza okugamba ne bakuddiramu bulungi kankyogere mu lulimi Oluganda nti twava eri Mukama Katonda era eri Mukama Katonda ekola ki? Lwaki twanguya bannaffe? Ate nga ffenna tujja kgenda. Bannaaye tusonyiwagane, tusonyiwa bannaffe tetubanga waliwo yatusobya. Obusungu bungi. Muzeeyi Kasajja
munange tunyolebwa wamu naawe mukama akugumye tewali bigambo ne bwe biba byenkana kino wobireetamu bigenda kuzzaawo izima naye njagala tumanye nti eggwanga lifiiriddwa omusajja atazikawo fenga Victoria University tuli kunyolwa kw'amaanyi kubanga isima ayina wabadde atukwatirako era mukulu Bebe Kuba yannyonnyodde ebigambo awo n'agamba kiba waliwo omusajja asobola okunnyonnyola ensonga n'ennyonnyoka tonoonya mulalo noonya ani mukulu isima n'olwekyo nze Kasajja n'abakungubazi bonna abali wano nga Victoria University tugenda kutondawo scholarship nga tugiyita mu mannya ga isima egenda okubeerawo ennaku zonna ate era nge omwana yenna omu alina okugifuna alina kuba mwana Muisiraamu ate famire ya Muzeeyi Kasajja erina okuba ng'esobola okulonda omwana oyo buli mwaka ace asome ku Victoria University tusobole okukuuma ligase lya isima kubanga abadde wa mugaso eri eggwanga neyanziza mukama atugumye ate muganda wange isima omukama mwekiwumula ky'emirembe abadde abanja miliyoni 6 mulire isima yakubira simu ku Lwokusatu wiiki ewedde omuntu oyo munene mu gavumenti sijja kwogera linnya lyo oli mukyala ate oli musiraamu kwata miliyoni 6 isima zafudde abanja oziwe taata wani wa isima ala amumuze mirembe office gye bayita office of the national chairman isima gyabadde nga staff obadde naye okumala emyezi 5 bwenjogedde ne mukama wange ajja Khadija Namyalo n'ayogera n'omukulembeze w'eggwanga n'andagira nkozese eddakiika entono sobole okutuuka wano mpa bwa president era njagala kwebaza nnyo Mairos Lwamiti olw'omukwano gw'obadde oyina ne isima fe abamu tutera kulabika mu mawulire naye tubeera mu mirimu egizimba eggwanga ng'okubuulira gavumenti n'abaagala okulwanyisa gavumenti nga bakozesa ebikolwa ebyokutta abantu nga bakuba amasasi mu generation eno gye tulimu eya buli omu okuba nga yayaanira bulamu basebo ne bannyabo naffe abalowoozebwa okuba nti bakitalo tetulina kitiibwa kyanjawulo nga tewali bulamu ate njagala bategeeza ebigambo bino wayinza okubawo omukono ogunenya abantu abayisa obubi mu NRM oba mu kuwagira ebibiina by'obufuzi ffe tetulinaamu nsonga ndala naffe mulimu abatuufu nga Muhammad Nsereko wabula omusanga nga oli wa DP akuyisanga wa DP oba FDC akuyisanga bw'oyagala nsaba tusobola kaba omukulembeze nsaba pulezidenti antumye ng'ayitira mukama wange okukwatagana ne famire ya isima oluvannyuma lw'okuva wano mujje ku ofiisi ekyambogo ajja Khadija Namyalo mugende musisinkane pulezidenti ng'akomyewo okugoberwa sobola kulemwa kikwogerwa kiŋŋambiddwa abasebo ne bannyabo bwe kiba nga kye kiŋŋambiddwa njagera n'ekiŋŋambiddwa sijja kuaabantu mwebale nnyo nze Frank Serobiri atwala w'ofiisi ya national chairman mu central region sawa yonna naye bagamba mumpulirize bulungi ebbanja gye banzaala mumpulirize temukubambiiri mu myemesege eno naye bagamba ebbanja gye banzaala taata nzaala yafa maama yafa baganda bange baafa ate tebaafa sirimu tebaafa masasi kati gwe bwenkuba essasi oba nnyambye nabutafa na bulumi kitegeeza temunaakumanga okutya temunaakumanga okujijibwa abasajja bano ne mukusika babayetula miliyoni 5 nga isima abadde bwavu ng'abonaabona teeza emuzimbula kayumba nemukulemeriza mukanda engiri kitegeeza banauganda mutalina ekizibu kingi bino fe balina okwongera lwetufuna akazinayo bantu batunyongere ebigwenya temutusalako bannayuganda namawulire amazima kumana abali wantu wali atagenda kufa kumana abali wantu manyi ngeri gyebajjamu ku nsi zeyombaziwayo kampaani banzita temukaaba mugambe bajaleze kubeera katonda kuba nze nzirako zeweseisima tabadde mumanyi eweseisima tabadde mumanyi bakubye mistake tabadde manyi banoonya nze bankubidde esimu
nga ndimabira nempakinga okumala essaawa nnamba naye kubirabira tusinemubuuza baza bakuyisibwa tebakoze misiteeke baddadde eddakiika nebagamba bayinza okuba bakoze misiteeke baande banoonyani abanoonya bbajjo naye okufa kwa isima ate kubanga gavumenti ya pulezidenti Museveni yagwa olwekka omwogezi kiyinza tasobola kuuma ggwanga nga n'owakulabya okuuma era abantu bangi abamenyesa emitima nga isima afudde era gavumenti y'enyalemu bagishaye ebitundu ebirala kitanda okugenda kwa isima kukoze nga saddaaka njagala mbawulire ku mulembe gw'Amini bategeefu abaaliwo baba bishopu Gerald Luwum isima nyemutwale nga bishopu Luwum الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بغير عمل. الحمد لله الذي خالق كل شيء. الحمد لله الذي يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل إلى أجل مسمى برحمته يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Wageni wetu wa leo sote tunataka kuwashukuru nyinyi kwa kufika hapa leo. Tunawashukuru sote kwa kufika hapa kwa wingi sana. Sisi ndio wazazi wa Ismaila. Ismaila alikuwa mtoto wetu, mtoto sambamba kama mmemwona. Unasikia? Mmemwona alikuwa mtoto sambamba, sio? Lakini kifo haina sawa, haina dakika, haina muda, haina siku. Ilikuwa ya jana na hiyo yote ni ya Mungu. Mungu ndiye alitunga kifo namna hiyo. Sasa tunataka kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tunataka kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mtoto wetu huyo Ismaila. Alikuwa na miaka 44 lakini alikuwa na wanyang'anya, alikuwa anawasema mimi niko mzee kabisa kama miaka 60 au sivyo. Lakini alikuwa jamani, alikuwa jamani. Nataka kuwasalimia kwa mkubwa wangu Bwana Muhammad Kasaji. Kila siku alikuwa anasema wewe mtoto wangu anaenda kuniletea pressure. Anaenda kuniletea pressure wewe mtoto. Rudi kule Sweden. Ndio akasema hakuna hiyo mzee. Mimi naenda kuwa hapa ni kwetu. Nitakufa hapa na nitakuwa hapa na wewe. Lakini ya Mungu ni hii. Ya Mungu ni mengi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa Ismaila. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa Ismaila. Nataka kumshukuru mkubwa wangu Muhammad Mzee. Asanteni sana Muhammad. Asanteni sana. Tunakushukuru sana. Na wale wote wapenzi wa Ismaila, wa bloga, wa TikToka, wa nini wote tunawashukuru sana. Asanteni sana, asanteni sana. Kwa sote ndio mlifanya, tumeshukuru kabisa. Tutakuwa hapa. Ismaila alikuwa anasema kila siku mimi taburiki. Natuona ni taburiki hasha. Ni lazima, ni haki kabisa. Lakini tutakuwa hapa. Mwenyezi Mungu atatulinda. Asanteni sana, asanteni sana. Twaka ukwebaza. Alhamdulillah. Twaka ukwebaza buli nayi na chakoze. Ukwebaza speaker. Uwaka botise. Bwana Muhammad Mzereko. Alhamdulillah rabbil alamin. Tubagumya embeera gye tulimu yeetaaga okugumiikiriza naye tujja kubeera bagumiikiriza. Tusaba Allah tunyweze tugumiikirize
wayi yamutu ate yakoze ki esawo bwe tuuze tokola ki kiza ajaluha kiba kikoze ki kiba ajali yakoze ki tusaba ayongere tubyalamu abagumye kuba Ismaila atusoseyo ki atusoseyo obusozi yakusaba muna abakungubazi mubali kulaga Ismaila mukwano abaddeyo oyo bwemunga bamwogerako bantu bakola ki bwabadde naye musaasire mukadde woono kubanga Ismaila abadde amujjanjaba nnyo abadde mukwano gwe nnyo kuba fasibonwe omusaasire ana amugumye n'abasigadde ffe n'apigaze saba Allah yabaleese abatambuze emirembe lwamutuusa okuddayo twagala okwebaza mikwano gya Ismaila bonna Hamisi Gundu Mansekola mumaze balamu okulabye Bebekulu okulabye tiimu yonna MK tiimu balabye bonna ne kwesoogeddeko waliwo ajatwala wano kumulabye kwesoogeddeko mera mumanyi nti tubaagala nnyo kulwa Ismaila mwebali kumulaga mukwano nemubeerawo asanteni sana twasootu karibu asooka enkujukizamu tulongera okuwagiza Saidi ezaala Ismail nga bwe bukojja taata we babeera nga bwe bali nsaba wabanga kojja walwasobola okubeera nga ayimirira naawe kuba omwana tazaala omu taata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tukibaza kwange kwe mungaze okujja okunzikirako omwana wange Mungu watuwagira era musaba amunye naye amusaasire amukenzeko ebyo byamusabako kubanga ebibadde byangu yabateeka okumanga ng'omuzadde kubanga kino nkyewunya okulaba abantu abandibadde ate baziika nze nga baziika kuwe kati ate nze nziika omwana ate mwamuze ate nze munziikireko ki mutabani wange inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Bannange neebaza mwami Hamisi ne Bonalego bannange kyemunkoledde saba Mungu abakisingamu obulungi ne sipiika mutuuse obubaka bonna buntuuseeko ne muke bonna nti nsanyuse nnyo newankubadde nga nemusanyu barakallahu fiikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kojja tola ku salaamu olw'omwana wammwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manya Subimusoke ngenza kuba wa Ismaila bebaza nnyo bwenna abazze omwana waffe Ismaila kunema okunema kubanga twamanyikanye eggulu ngatikojja nakimugye sasira mukodomi wange Muhammad Kasajja ne bakodomi wange bonna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wakati sebayo kuziana obuli mungi nyo mungira kitambo mungira ko ya daira mukatira mujje mutuukirire famire yetu inzo butabamalayo kati kubanga ekyo kitukakatako nga tetunaba kusaalira Isma Mungu amusasire. Ensonga eno nkulu nnyo ku ssaawa eno eri Isma tukiddamu wakitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama maiti we yabanga egenda okusaalirwa abadde abanja Isma vaayo oyogere n'abadde aba Isma gwabanja mujje mugambe taata nga tetunnaba kusaala bateekawo eddakiika emu wabeerawo abadde abanja Isma mujje wano tulabe nga Ismail annaba kuyingira ajja kujyawo waggulu wano mwagala wansi waggulu wansi muteeke wano wansi imaamu jangu tudde wano teeka wano bamaama muvayo wano mwongereyo maaso engeri wano gye weewunzikamu maama so twongera okwebaza wakitiibwa Right Honorable Speaker
Right Honorable Anita Among, olw'obubaka bwo, abakulembeze ebibiina ebyenjawulo mu movements ez'enjawulo. Ekisembayo tukiddamu nga sinnakwasa imaamu. Buli ayina Isima nga yamusobya wano woyina ekigambo kyo nga Isima tannaba kudipaatinga okuba nze nkusonyiye lilla ate nammwe abaamusobya kaakati ebisigalidde mmwe naalle. Ekyokubiri, Isima gw'abanja gwate weetaagibwa nnyo wabula n'amubanja jangu otubuulire ne bw'oba omubanja 15,000 ng'olina obukakafu kiri wakati wo na Allah insha Allah. So katugende maaso buli atalina wuzu teri abanja tuyita emirundi 3 wali abanja abalina irizi mujja kwemulula mpola mpola omanya nti ogirina mutuviire mulaidi gwe mpola mpola abakyala tubadde tusaba waliwo azze Isima amubanja tabanja Isima gwabanja. Nze Isima manja lwansonga tubadde tukola ku project tubadde tugikolako babiri ate nga abadde part of it naye kyamukisa mulungi ngenza okujja wano nga Attorney General Mwami Kiryowa Kiwanuka akakasiza nti nno project eyo nga bwe twagiri submittinga agenda kusigala nga bagituukiriza gavumenti egenda gituukiriza era omugabo gwa Isima gusigale nga gwa Isima. Sina wa family mulala kwe mbadde mmanyi lwansonga tukibaddemu babiri nze naye kati mbategeezezza bankebere bafune emigabo gya Isima. Wali omulala bannange mpita ogwokubiri bayita emirundi 3 eriyo Isima gwabanja oba amubanja. Owokusatu eriyo Isima gwabanja oba amubanja. Bas Sheikh bamama bali maaso g'ejjeneza tusaba busabi maama mpola mpola tubakwate bulungi mpola si nti buli omu amanyi tubakwate bulungi mpola bintu byakuyiga. Abaddu ba Allah abalina kamera mufe mu maaso ga imaamu muddeko kusaidia jangu essaawa eno jajja essaawa ziri 10 n'eddakiika 15. Atalina wuvu oyinza okutayamama n'okubakuttako omulundi n'oyisa maaso ne ku mikono n'oyingira mu swala ya Isima n'omusabirako. Abasiraamu simba mu layini osalire ku Isima Allah musaasire mu kabuli walaga. Ekiro kya leero kizibu nnyo eri Isima. Tugenda kuleta takbiira nnya tetujja kusinzaawo nandibadde nga zisingawo. Takbiira esooka tugenda kusoma surati al-Fatiha ya alhamdu. Takbiira ey'okubiri tugenda kusaalira ku mbaka waffe Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ensaalira ziri 7 ojjako lumu. Takbiira ey'okusatu tuba tusabira muganda waffe bw'oba tomanyi bigambo bisingawo gamba nti Allahumma ghafir lahu warhamhu. Kwata ekigambo ekyo toyogera paka tuusa takbiira. Takbiira ey'okuna tuba twesabira Allah tutaase ekikeme ekijja okujja oluvannyuma lw'omwana waffe okufa muganda waffe okufa muzukulu wange okufa tugamba nti Allahumma la tahrimuna ajrahu wala taftinna bishaiin ba'dahu. Abange tusabire muganda waffe atalina wuzu kuba ku ttaka kubanga tokyafuna wuzu ayina ekizibu. Assalamu alaikum ya qawmi al-mu'minina wa inna insha Allah bikum lahiquna Allahumma ghfir li ahadikum. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.